Neyo gye bayambuka nagenda olaba bandeetedde amatooke n'ennyama tulidde naye nga ndowooza wa kusula ngamba kati engugu eno ngiteeke ebbali bwe tuba twebaka nkole ntya. Kumbe waliwo omulala agenze dde okulaba ki loogi okwebaka simumanyi era tambulidde ndi ngenze laba loogi wabula ye agenze gikebera asasudde. Kati nze nsitula ebintu abaana bamaze okulya mbagamba mujje tugende mbalire mu bufo twebakaawo. Tuba tutambula tugenda otuuka wali ng'omusajja ajja tukwata ku mukono mulaga bannange nnyaba ogenda ko nze nnoonya wakwebaka naye ennyumba zeeno zammeka naga tofaayo jja tugende webaka nga tugenda twebaka ngamba tebasasula ansirika otulo ne twannema kuba ye yali agenda mu mazzi mu nnyanja teyasula nange yatugamba mwebakaawo n'agenda naganja kudda ki ku makya yagenze kuvuba n'agenda n'avuba we yavuba bakomangawo saa 11 ey'okumakya we bakomawo tubeera n'omusajja agenda okubuuzanga ngamba enoki nga sirabamu bintu siramu nibangamba nyabo eyo loogi esasulirwa buli lunaku 14 konze loogi naye omusajja walindeka muno n'abaana nga talina kyakugamba talina kyanyigaadde ogamba nti nzije tusole ffenna twamale naye wiiki emu nga talina kyaŋŋambye ey'okubiri naŋŋamba tuli bafumbo era kuno tolina woolaga nze nkuwasizza konze mpasizza konze muloogi nti ye kuwasizza mulungi konze kale sayina abaana babiri mukama nga mpa ababiri kati lwe nafuna abaana ababiri mu oyo omusajja oyo ng'andaga nti mukambwe bw'akomawo essaawa 12 ng'akomyawo waka ayagala kusange ng'oli mu nnyumba tofulumyeko bweru naye nga ye ayinza okuyisaawo omukazi n'asooka n'amugamba yitaawo kusange wali mu loogi endala n'amala n'ayisaawo omulala n'amutwala eno naye nga tayagala gofulume mu mulyango omutegeere byakola n'agenda n'anywamu ku malo n'akola ki naye nga ebyokulya byonna aleeta buli kimu naye nga ngamba omusajja ono okujja mu nnyumba n'aŋŋamba muwunya olusu olulala kikyaba ategeeza era ng'ayagala alwanireko akube naye nga buli kimu akigula akola ki njuki eyo loogi paka we nagamba abaana bange tugenda kukwata olunaku nga twajja kuno tuveewo tugendewa mu tawuni Kampala eno tulinda olunaku ne lutuuka tumuleka n'agenda mu mazzi motoka erizivaayo saawa 10 okutuuka mu tawuni twasiba migugu gyaffe atujja paka Kalwere we twasibira tetwayomba tetwakola ki ne tusubira Kalwere we twasibira Kalwere abaana ne mbaleka ku kkubo awo waliwo akaseminti baali batudde ne mbateekayo n'emigugu nga nze ngenda abaana bansaba ekyokulya nga sirina nafunye transport yokka ng'abaana mbalekaawo nga ngenda emabega eyo nga noonya ebyokwoza engeri gye nali manyi okupaalapaala nga noonya okwoza speed nensanga omukazi namugala gyebaleko nyabukaale nawe gyebala naye mbadde njagala ki mbadde njagala kukolezaako engoyo mpeeyo nusu 10 lwokka nfunire abaana ekyokulya naŋŋamba naye ng'ate gwe nkulaba oli mulema tosobola ne mugamba njasobola gwe mpa bino bigambo tusibiki ngambimpa ng'angamba kale yoza ngambikunya ngambiteekaawo ng'akwata 10 ezo ng'azimpa okuzimpa ogenda olaba abaana bangamba bali ku poliisi Kalwere mbu babatutte ku poliisi kati bagamba mbu abaana babaleka nnyo ku poliisi ne babakola ki abantu ne balekawo ku abaana ne bangamba nyabo yangu wako ku poliisi abaana bakola ki gye bali ng'apenyegera paka ku poliisi ng'asanga omukazi eyabatutte nga mubuuza gwe toli mukazi lwaki tewabatutte waka ewuwo nga gwe olina obuvunaanyizibwa nanyini mwana omulabye nga obudde buzibe ngenze bayigira kyakulya nakubafunira wakwebaka talina musango kyeyalina okukola kati nga poliisi batuwa emmere waliwo omusajja osi nga atuwa emmere y'okulya we yamala otuwa ng'obudde bukola ki buziba mpeeka abaana bange nga ntambula nga njija nasanga awo abakazi ebbalibbali bafuuwa emmindi nenkyama
Omanyi oba omanyiko emize naye nga togize naye ng'oyagala kubeerawo oyagala n'obeera mu kintu ekyo. Ntuula bwente nsanga abakyala bafuwa emmindi nga mbagamba jjajja yaluwa tiwuuno anina munusu 2,000 nange njagala ku mmindi yampa emmindi nensooka ngifuuwa we nagifuuwa nentandika okunumya olubuto nensesema nenziza balansi jjajja nanjiira amazzi mu mutwe gwonna nenkunkumuka nenziraawo nangamba muzukulu ewanudde nentandika okunnyonnyola abo bamalaya abakazi ebigambo nembanyonyola nenga ntisina bwensula buki njagala kumbeererako wano noonye omulimu bangamba naawe weesubya koko omubiri gwo gwonna oguli awo bwegenda otunde emaali yo bizinensi gye tugende linda tuwumula n'okuwumula awo wajjajja ogenda otandikira okuva ffe tukutwale kazi yali munene bwati ena ayina engalo zamyuka zonna gyonna nga tunywa mmindi yaffe nga tunaaba bulungi nga twebaka ng'abaana mbeebasambalira nga tugenda ku stage nga mpa alinya nga ngamba ayimirira awo ku mini price gye yantwala yeyandeka ye n'akwata ekkubo n'akkirira ng'emmanga nensigala nga nyimiridde. Enkuba yajja speed sina wenzira sina wemmanyi nayimirira empewo nenfuuwa nenyimirira empewo wenfuuwa teyangambako nti oba oyita abasajja oba okolaki wabula yangamba beeraawo zino raba zakozesebwa nenyimirira we nayimirira saawa zaali ziweze 9 omusajja abatamivu ng'enkuba ekendedde we baaviirayo ajja akankana ngamba nnyaffe storage ayi nalimu obwafaala nengamba sitole yaki ko nemugaje baleko ssebo zena nga mpulira empewo njala ennuma sibitegeera nemugaje baleko ssebo kayo nagamba kale okola konze okola era nazize kukola naye simanyi mulimu gwe nagiridde nagamba yitawo nanyambusa madaala nampalampya nasasula ali ssente ku kawunta eziyingira mu kisenge nantwala teyambuza oba sente meka oba biki nze yantwala butwazi yalabira ddala ekifala ekiwedde kati oli omuwala oluvannyuma nnyo nga tuyingira mu kisenge tumala nga nkubira essimu olw'okuba alabye omulenzi gwentutte aŋŋamba gwe teweewenza wano sitegiya wano emigga egyo 5 oyo omusajja muteekako kondomu 2 weneekutuka gwonoomanya ng'amaze okuba essimu tuli munda naye ng'omusajja mbuuza sente mmeka nyawo nti mitwalo 5 nina emigga 2.5 mu mutima nagamba leeterawo naye nga mpulira empewo eri gye nawulidde nga njagala kunywa caayi nga mpulira njagala mubuukira naye sisobola mubuukira ninatunuulira nalaba naganga okankana konze munaye tewali buzibu naye ng'omutima gugamba leeta oluddewo nampa 2.5 weyampa netumaliriza wenamaliriza nafulumi nga nkwata boda nga nzirali baana bange nengamba sidda ku kkubo mukazi yangamba yitawo ogwokubiri situka enkeera yanguwa okole omulimu toddamu kwoza sikulabangako ng'ozzeemu kwoza kola bizinesi awe naddayo ogwokubiri akalimu ne kakwakira ddala kuba kolo teyatonya netandika okukolakola nenyumirwa okuvaayo nagenda okutuuka waka nga nina emigaaga 2 onafuna amigo gyange 2 nempangisa n'ennyumba nembagamba abaana badde mu kayumba tubeeraawo mu kayumba kaffe mpolampola awo natandikira obwamalaya mbuluddemu emyaka 2 gyokka. Olugero lwo si lutono n'oluwanvu nnyo luwanvu ddala. Maama wange mulimu guno olugero lubadde luwanvu nnyo lwewayitamu kizibu ki kye wali ofunye mu mulimu guno kyoyinza okugamba nti mutufu lwenkirowooza bwemba ndowooza kulya ku mmere appetite egenda mulimu guno obuzibu bwenfunyemu bulinga bwa mirundi 2 oba 3 oyinza otwala omusajja nga tomanyi kirwadde kye bwamala bw'ati ate n'amala omusaayi ekyo kibaayo nga tomanyi bulwadde ki n'olowooza mu mutima n'ogamba senga koza accident neyabika
omusaayi gwono omusajja bulwadde ki obubadde bugenda okuŋŋendamu. Kale ne kibeeraawo nga kikola ki kinkuba biti n'obeerawo sente zo zikoze omaze empewo okufuuya okoze otya ate omulabe ye n'abeera ng'eri ng'asuubira okukola ki okujja okukuba oluyo ogweri yakwate atwale sente okitegeera n'obeeraawo oluusi ofunye akasimu ko kalayisi bwe kati